ku lunaku lwe twali e Hoima era abantu baayo lipooti yajja bulungi era batudde entende. Ssebo minisita, twasanga abantu b'e Rwabunyonyi, abantu b'e Rujumba yonna yonna nga babakoze eki, babagoba. Naye ekyaffe bwe tubeera ne minisita kiggweerawo. Twaleka tutaddewo poliisi nga n'abantu bakoze eki, bakomyewo. Ssebo minisita nkwebaza. Yankubira essimu naawe kenyini gye wawulirako ngaga nti kaweefube waffe minisita agiwadde Madamu Nabakooba awamu naawe, ate nange omulimu gwaffe tugongeremu ki amaanyi. Ku bantu abali wano ssebo minisita, manyi bagamba nti olina okulagawo kyolagawo. Mu kalangaalo muno nina emirimu gye nkozeemu. Kiteetaaga ayinza okunjulira abantu baali babagobye, si bwe gwali tebaakomawo, baali babagobye. Waliwo ekisaawe pulezidenti ssebo kwagwa bulijjo kiri wano Kikube, nasanga basimbyemu ebitooke ng'omutaka yeddizaawo, naye ekisaawe tekyaddawo. Abantu b'e Namwene awo baali babagwa muwanike kuno. Awo nonna neetooloolera wano okumpi saidi za wano Ekyamanyooli, waliwo abavudde Ekyamanyooli. Emirimu gyonna ngitambuza nga tugitambuza, ate era njaganya okwebaza bassentebe kubanga tubadde tukolagana ne mukulu Lule oyo, mukulu Kamya, bacoordinators banga bali wano. Waliwo ono munnamawulire ono bane mukubireko mu ngalo ono kubanga atunda ekintu mu sentro ekoze eki ekendedde. Naye tusigaza famire ba administrator baganya okuwa bannaabwe ebintu bwe bityo bye tukoze eki bye tukyasigaza. N'olwekyo ensonga zino ssebo minisita nze bwe nkulabako nina essuubi era nnyongera okukulisaayo lwe twava e Hoima. Era abantu bali eyo beebaza ne banga mutulabire mutugambire abantu bali ntende kati mukubire ku munga ekiggweerawo. Pulezidenti namuwandiikirako nti tuteekwa okufuna avenues endala ze tuyinza okuyitamu okugyawo enkaayana zino. Essooka nti bwe wabanga constitution yateekamu ekintu ky'okubeera nti waliwo willing seller willing buyer, eteekewo ekkomo lya ssente. Omuntu amanye nti nno yiika ngenda gigula ssente ki bwe ziti. Ekirala bwe wabeerawo entegeeragana yonna nga ewaga bwe wabeerawo entegeeragana eya sharing nayo bagiteekewo nti at least nannyini oba ttaka anaafunanga percentage bweti n'ow'ekibanja asigaze percentage bweti. Ensonga endala kwe kulabika nti abantu bano abakola ku by'ettaka abapunta registration na biki gavumenti yandibadde etuyamba okukendeezaako eteekewo emiwendo egimanyiddwa. Naye osanga ekyapa kya yiika 5 ng'oli agamba nti nkikoledde $2,000,000. Kakati oluusi ssente tazirina, kakati ne babbulooka we bakola ki we bayingiriramu. Nze jjabbi bakolerako nja kukola bwenti ne bwenti okukkakana nga batulugunyizza abaki batulugunyizza abantu. Ssebo era ensonga endala ab'ebibanja kyendowooza nti eggwanga liyimirirawo ku ttaka era bannaffe abapoliisi n'amagye bagamba nti okukuuma abantu n'ebiki naye tebayinza bakuumira mu ki mu bbanga. Naye abatuteeseza ffe tebatufaako, ab'ettaka n'ab'ebibanja tebatufaako. N'olwekyo tusaba naffe twekisasayizingenga ideologies zaffe mu Parliament bagambe nti balonde abakiise ab'ettaka n'ab'ebibanja nga issues zaffe tuziwaayo mu Parliament. Oba balonda owabalema ne balonda owanaka ne balonda naye ate owe ab'ettaka lwaki ffe naffe tebatuwa omukisa ne tubeera nga tukola ki naffe nga tulina gundi zaffe points ze tukola ki ze tuwa. Kati bw'olaba constitution amateeka gali ku by'ettaka tulina bye twagala okujjulula naye nga tetulina we tuyita.
ate bwe tuyita mukulu mayanja naye olusi naye ali omu ate ne mu palamenti takola ki tagendayo kubanga olwaleero constitution bwegamba nti ow'ekibanja gw'onoonoonyanga ow'ettaka omuwe busuulu ate ng'ettaka lye liri wano kati munoonyeewa ali mu Amerika ate ettaka lya nsolo zaako lye nina okusasulira liri wano kati munoonyeewa kati tulina obutuntundu bwe twagala nga ffe bwe tulabye bubeere nga constitution tugirongoosa naye nga tetulina we tuyisaaki maloboozi gaffe kakati nina wano ebyapa ddala ddala ng'oli babatulugunya ab'amateeka naye ng'ekyapa kye baamuwa omuntu bamusazeeko ekibanja w'Emityana wano Mityana district ekirungi w'okulidde ekyalo Butega Bunyolo okimanyi era byerima saabu kawunti ekitabanga nawo naye nga babakola ki ebyapa bibino mbirina wano era ssebo ojja bikola ki naye n'ogenda mu kitongole ky'ebyettaka babaga nti ebyo ebyapa bituufu ddala ebyo biba bituufu mbirina wano ssebo era abantu bali awo bakola ki batulugunyizibwa si wano wokka nina n'ebyewakiso nawabwe naye singa tuba tulina engeri gye tuyinza okwekisasayizingamu ensonga zaffe direct mu palamenti kiyinza okubeera nga kijja tukola ki kijja tuyamba posi abantu bano tulina omukisa ate naddala Mityana North twekubireko mu ngalo kubanga olwaleero bonale bonna Wakooba minisita ava mu Kalangaala tulina mukulu Sam Mayanja ali mu Kalangaala tulinawo nalebo Kibedi waawano w'emirembe si Kalangaalo kakati walira waawanira nange ndi Mityana North ndi Kikandobwa si bwe guli kati olwaleero mukulu Kimera naye wuuno deputy RDC n'olwekyo ndowooza tulina omukisa nti pulezidenti atukola ki atwagala nnyo n'olwekyo embeera eno pulezidenti gye yateekawo tufube okulaba nga tukola ki nga tugiyimirizaawo abagamba omulamwa gwe yansindikira omukulu kwe kubeera nga mukola ebiki ebibiina ze bayita groups oba association nga wano nga mugituuma nti oba Kalangaalo oba Mityana North bibanja ki association tetutunuulira bibanja byokka naye n'enkulaakulana yonna ejja kukola ki kuyitira omwo posi sijja kuba mwogezi wa lunaku maanyi tuzongere omukulu ono ankoze bulungi nnyo ddala era nebaza President Museveni okulabira ewala ennyo n'atumuweera ekifo era tumugamba ayongere ddala tukole division of labor nze wembeera mu palamenti naye nabeera mu executive ate era abeera mubaka wa palamenti era wano waali era mubaka waki wa palamenti owekitiibwa se bwe tuli wano tulina ambasada waffe retired Edith Sempala omulaba omukyalo oyo yatukolera nnyo mu Uganda n'atukiikirira bulungi mujja kunzikiriza sigenda kwogera protocol yenna mumalewo kubanga ffenna abali wano naddala ku nsonga kati eriwo ey'amaanyi ensonga y'emmwanyi ne mbaawulira wakati w'emmwanyi ne UCDA n'emmwanyi ki mwanyi ate era ne mbategeeza nti bw'oteeka ebintu bibiri ku minzaani ogenda kulabira ddala ng'emmwanyi ezitowa nnyo okusinga UCDA kubanga UCDA emmwanyi yaliwo nga UCDA tekola ki nga teriiwo n'olwekyo bibadde bingi nnyo era ne mbagamba baveemu okutya emmwanyi teri gyegenda emmwanyi weeri kubanga yaliwo era egenda kukola ki egenda kubeerawo teri agenda kugiyingiramu kandi omuuyi aba agibeeramu nedda teri agenda gamba nti emmwanyi agiweeko amateeka tewali naye okukonna twagala ku gavumenti kutereeza buki butereeza okulaba nga emmwanyi etambula bulungi abagirima bagirima bulungi abagitunda abitongole ebyenjawulo bigirima buki bigitunda buki bulungi n'olwekyo ekyo njogedde sigenda kukiddamu naye oba oli awo naawe onooba oyogera onookola ki onookyogerako abakulu bano
baba kwanjulidde be batuuze b'emiruka bamaga okutulugunyizibwa obutali bwenkanya n'ebirala bingi naye tugezezzaako ssebo w'ekitiibwa nga ndi ne RDC ndi ne deputy RDC kuba omukulu ono bayitenda okubeera assistant president yali amuwadde nga yali mu bendo lino erya Greater Mubende mu office ye ya NRM naye bwe yamaze n'amwongera obuvunaanyizibwa okubeera nga RDC w'Emityana nolwekyo tube tugezezzaako nnyo ne chairman w'eggombolola y'Ekikandwa tambudde bulungi ne chairman w'eggombolola y'Ekalangala okulembeze bonna tutambudde na buki ku nsonga y'ettaka kubanga ffe awatali ttaka tewali nkulaakulana naye njagala kwebaza ebyokoledde bannayuganda si bonna wokka kwozaalibwa naye bannayuganda bonna ku nsonga yaki ettaka nti weebale nnyo weebale ddala kubanga gwe maaso gaabwe gwe eddoboozi lyabwe abantu baffe bana businga banyigirizibwa DPC ono naye musajja mulungi musitula yenna ne musitula ne mujja gye mujje okujja okusolovinga ebizibu byaffe era naye buli lwe muyita akola ki agiramu n'empozi poliisi yaffe ssebo tukwatagane bulungi nga bwe twakwatagana omukulu ono twakwataganako ku masannyalaze netutuula mu ofiisi n'abalala bonna ne Honorable Judith ne minisita wange ono netugenda nagenda okutuuka nga yatuuse dda yaŋŋamba ssaawa 4 nenga nti oba naakeerewa kutuuka ku 4 kitundu ye nga yakoze eki yatuuse dda wa minisita munne netusolovi netutuula netukkiriziganya era ebibala biri kubikola ki kuvaayo ebyamasannyalaze gaffe aga Mityana North wonna nolwekyo bwe banga nti mukube mu ngalo mba kyenjogera nkikola ki nkitegeeza buki kitegeeza bulungi RDC atukoze bulungi kati tulinawo at least ku bwogerero yaffe Emityana oba tunaakuwa wawasadda omusajja akkiriza tayagala kubeera mutuuze wa Mityana district Mityana North okusobola okubeera nga tufuna abakulembeze abaki abalungi nolwekyo sirina bingi bingenda kwogeranya kubanga twagala mmwe abali eyo mutubuulire obulumi omukola ki omuyinamu bwe muyitamu nangeri ki ow'ekitiibwa minisita naffe abakola naye bwe tusobola okwongera okubakola ki okubayamba naye ow'ekitiibwa minisita tulina we twajja stamp ekyalo kimu waliwo akavuyo kaali kangi nnyo netugamba nti okusobola okutereezaako twalina RDC ekyama tuga nti okusobola okutereeza waki kasooka tuwithdrawing ki stamp eno oluvannyuma tunakola ki tunaddayo era we are yet to fix so we are yet to tuli kumpi okufuna obudde tuddeyo tulabe engeri gye tusobola okuzaayo obukulembeze obwo naye nga for the time being tukoze eki tukyakiyimiriza ekisonga endala se w'ekitiibwa tulina amataka muno ga mirundi 3 tulina ettaka erya private mile tulina ettaka erya leasehold naye tulina ettaka lya gavumenti sebo eririwo era kuliko abatuuze baffe tukusaba twawulidde nti gavumenti eyagala kweddiza ettaka naddala ettaka gavumenti eriko ebibira n'ettaka erya gavumenti eyagala likola ki kulyeddiza naye bwe tunaaba enteekateeka etuuse tujja kukusaba tujja kujja n'abakulembeze bano tulabe engeri gyesobola okukolamu ettaka eryo abannaffe abaliko tulabe bafuna batya obuvunaanyizibwa ku ttaka yali bakola ki ebaliko na gavumenti engeri ki gyesobola okuba nga etuyambamu mu nteekateeka eyo sebo njagadde ekyo nakyo nkikutegeeze kubanga ebitundu ebisinga ebiramu gavumenti egenze ekola ki ettaka erikola ki ettaka egenze eryeddiza naye tukusaba nti naatutuuse wano ewaffe tujja kusobola okukutuukira mu ofiisi tulabe engeri gyesobola okukola ki kisobola okuyambwamu n'okulaba nti tutegeragana entegeragana ennungi wakati waffe abali ku ttaka ne gavumenti yaffe tukola ki etutwala n'olwekyo basebo ne bajja mujja kunzikiriza saagala kwogera bigambo bingi kubanga ekiseera kino si kya byabufuzi si kyaki twagala kulaba ngeri ki gye tubeera bulungi gye tuyambaganamu ate si kyangu kulaba abakulembeze bano bonna minisita najja RDC najja MP najja DPC najja basista ne bajja ow'ebyettaka n'akola ki so bwe tuba tufunye omukisa ogwo twaba tukozeewo ki nga bwe mbagambye nti twagala kuva eyo tuwulirize bwe tunamala okuwuliriza RDC ajja kujja naye abeeko ebitundu byatubuulira
andi aladisi omumanyi wa PDM waki ezegedde bw'anaamaliza ajja kutuyitira minisita ate naye atubuuzeeko kubanga nandibadde muyita nyanzikiriza nti ate ngende nawo nkoleki nsaavinge nsakira ate mityana noseera kuba waliwo ebyetaagisa okubanga tubikwatako waliwo omukulu kyeyantumye kinyina okubanga mbeeko kyenkola naye nakyo kijja kuyamba Uganda nate n'emityana twalizaawo. Olwekyo tulina Madam Fiona ye Senior Presidential Advisor special si wakuzanya omukyalo oyo mulaku